Kansoke mbabuliro kasitore kamu. Bwe twali tutudde nga ndi mu kuleeta idea eya Eddy Kenzo Festival. Bwe nali ntudde nabo mu meeting balaba nga tekisoboka. Ne bangamba ekyo kintu kinene tetujja kisobola kubanga tosobola kubeera na ssente zikola kintu ekyo. Ne mbagamba tujja gezaako. Omumpi waakoma waakwata. Tuyinza obutakikolera ku level kwe tulina kikolera naye tujja kukola kye tusobola kubanga kibi nnyo obutatandika. So nze ne nsalawo tutandike era ne tusaba essaala awo ne tukkiriza tutandike. Lwansonga nenze kye nali neebuuza mu kutandika nga ŋŋamba nti abantu banaakitegeera kye tuli mu kukola kubanga it's not about kufunamu ssente oba ki but kintu kinene kya ffenna. Nakola ekintu kino nga njagala giving back to my people, abo abagenda okukola emirimu egy'enjawulo, abagenda okutunda ebyokulya ebyokunywa, ab'ebyuma, aba sawundi, aba boda, aba taxi, nga ntunuulidde ekifaananyi kinene nnyo. Kwegamba Mukama n'annyamba ne tutandika Eddy Kenzo Festival ne tutambulira ddala districts almost 15 ng'abantu bajja bangi era emirimu balo kubanga ebintu bye tuyiya nga tuli ffekka bisobola okuvaamu emmere n'eriisa buli muntu. Mukama wa kitiibwa. So ekirala kyendabye mu eno festival nze nga nze kyenjize nti mu nsi kyosiga kyokungula. Bw'osiga omukwano okungula mukwano. Mwebale nnyo okubeera mikwano gyange nange siri bavaamu. I will keep on doing what I have to do. Siri perfect nange nnyina ensobi zange ng'omuntu naye bwe mbanga nsobeza mu nsonyi wange kubanga ngezaako nnyo. Bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Abavubuka ndi musanyufu nti musobola otunuulira omuvubuka omukozi alasobodde kugenda mu ssomero okufuna bipapula naye n'agamba nedda wadde sikyasoboka nsobola okulwana n'ensi nembako engituusa era nempa abantu emirimu. Naawe ali eyo kisoboka. Naawe ali eyo toggwamu maanyi tewemalamu ssuubi osobola okukola ekyo ky'owulira ky'osobola okukola kasita onaakikoze omutima gumu obwenkanya amazima okwagala Mukama agenda kikuteeramu obwangu era bantu bangi bagenda kukifunamu. Bannange temugivinanga up mubeere abavubuka abalwanyi ate abalwana mu nnwana ennungi etagenda kukosa muntu mulala yenna. Njagala ntwala akakisa kano okwebaza abasponsazi bonna abasobodde okubanga batuyambako okutuusa ekintu kino wano. Nebaza Big Talent Management, Masco Entertainment, Big Talent entwaliramu mwenna bajja ku bo bateefe baani bane mwebale. Aba media sina kyenyinza bagamba okujjako okubwebaza obwebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Ebintu bye mukoze bannaye bulungi. Mwebale nnyo mwebale ddala. Abavubuka b'eggwanga lyaffe mwenna gye muli simanyi kyenyinza kubagamba mwawambye intaneti mpambe. Intaneti mwagiwambye yonna terikukyali mawulire malala. We are training number 1 for almost a week now. Bannaye mwebale nnyo mwebale ddala. Temussa mukono mpaka nga festival yaffe ewedde. Mwebale nnyo mwebale ddala. Obubaka mbulaba mwenna abateekayo obubaka mbulaba era ndowooza mundaba nkomentingamu bwensharinga bwenkomentinga bwensharinga. I really do appreciate mwebale nnyo mwebale ddala. Simanyi mwebale mwebale ddala. Ab'okwebaza bangi but ekyatuleese wano ku Uvraj kyekyokubanga mbabuulira nti waliwo abantu abanjagadde ennyo 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 ng'era omukwano gwange bagutambuza ensi yonna. Mwemuli abaana abatiimu Eddy Kenzo abanjagadde n'obulamu bwabwe bwonna. Mwemuli abatiimu boda boda Eddy Kenzo okwetooloola eggwanga lyonna. Tiimu boda boda basobodde okutulaga omukwano ogw'enjawulo nga kwotadde n'abataxi abateeka ebipande ku mmotoka zaabwe ne batambula eggwanga lyonna. Ababooda bano bwe mulaba bateeka ebifaananyi byange ku booda ze zikyasinze okubeera ennyingi mu Uganda yonna. So ekinneese wano nti abasajja bano bampadde booda booda 2 nambirira
era ng'olunaku lw'olwomukaaga nyina surprise eri abantu bange bengenda okuwa bodaboda ku olwo ku stage. Njagala mbawe piki zino mugende twebisigadde nja byogera saagala kusumulula surprise kubanga ekirabo tebakyogerera bingi naye ngenda tebirimu bya buyaayi kuba mpulira mbu abantu batera ogowa ebirabo ne bakuba ekkoona ne bagera bati ne bagera bati. Nze ngenda kuzigaba ate mbabulire lwaki nzigabye naawe ojja kusiima lwaki nzigabye ensonga z'enjokkuwa. So bannange mukubire nnyo obuvulaji mu ngalo ez'amaanyi, buvulaji mu ngalo ez'amaanyi kubanga bodaboda egyolaba mulimo. Omuntu bw'akuwa bodaboda n'ogituulako n'okola ne mukuŋŋaanya muyingiza mpaka lweriggwawo ekintu ekijja okutwala ebbanga eddene mubongere ku ngalo. Ebyokwogera bingi naye tulina activations endala mwe tugenda, tulina abatulize mu ofiisi, tulina ebyokukola bingi. Njagala kutwala kadde katono. Abamawulire munansonyiwa sijja kusobola kukola one on one oba mukunja wandyagadde okwogera ku lwa Capital FM akagambo nga kamunzirize obakiikiridde. Mwebale nnyo mwebalire ddala amannya agange bakitamu. Bali okubebaza mwenna buli alina kyakoze. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Amina nnyo. Abantu bangi nnyo ab'okubanga twebaza oba abagenda okwogera naye ngeri gye tutalina budde. Tulina abasponsazi baffe ab'enjawulo n'abalwekyahandi banga byasibise dda representative wano naye olw'obudde tugenda kusobola kuba buli muntu kazindaalo. Njagala mpunzike tuve wano wabula nzagala ntwala akakisa kano bano bensembezaayo basembezaayo lwa nsonga kino sikirabangako. Ladies and gentlemen, mukubire engalo ez'amaanyi abayimbi b'eggwanga omukwano gwe mundaze unity gye mulaze wallahi sisobola kubavaamu obaddi nange ndibeerawo namwe mu mbeera yonna. Abayimbi ba Uganda batusindikidde zidropu bakyogerako beesunze abamu tetunaba na kubateekayo naye nga ogwo gwonna mukwano kwagala ku appreciatinga kusiima na kuyimusa ggwanga lyaffe okutwaliza awamu. Abayimbi b'eggwanga mwenna gye muli, I thank you from the bottom of my heart. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nsaba Mukama Katonda ow'omukisa ajja abantu baffe yonna gy'agenda okubajja abaleete banyumirwe nnyo ate baddeyo bulungi mirembe buli omu atuuke mu nju ye ng'olunaku olw'omukaaga agenda duwandiika mu kalenda nti olunaku olukyasinze okunyuma in the history of Uganda. Nsaba Mukama Katonda abawe kimu kye musinga okwagala, abawe essanyu, abawe amaanyi, abawe okumanya okutegeera buli kimu ekirungi. Nsaba Mukama Katonda bannamawulire abawe kye musinga okwagala kubanga enjiri mugitambuza bulungi. Mwebale nnyo mwebalire ddala for God and my country. Kawaivuraj kanzize bamwita Kalabalaba w'emikulu akazindaalo beera tuwulire ekitako. God bless you. One love. All the way from USA, Tribe Mark. Thank you so much. Tribe Mark. These people, they love rap. Give them something. Yo. Let's go. I'm trying to practice monogamy. They're taking everything out of me. I want to come with the bottom, you wait till the niggas, I want to stop me. You niggas suckers is right of me. Don't just tell me don't lie to me. This is a trap of my lottery, really, my nigga, I'm practicing modesty, huh? I ain't always gonna be saying, but what do these niggas be thinking they playing? Thinking this is their lane, including their limit. I see you guys over on the time, right? Thank you so much. And you know, I have Maniac. Maniac is ordered from Florida, Jamaica and Florida. You know, so yeah, we don't have so much time, but we will clean up Ayimi Bandi, harmonize. Okay, give them something. Can I curse? A little bit. For all the people that used to doubt me, tell them I said fuck them, cause I heard what they said about me. She don't really know me when she keep telling people about me. She told me that she ready to fish back, get the price. Niggas come out, Lord, you don't have that like that. And we still have another group from America. Tuna Match B, Tuna Abayayo Kuba, Munse Zenjawro, together Pera and Harmonize, Atuka Wakutano, Bruce Melody from Rwanda, Bahati from Kenya, Mambi from Zambia, we have people from Cameroon, Abantu Banji, Abagendo Kunja, Vicky from South Africa,
then never big size be Uganda bonna bagenda kubeera in the house, you know. Temwerabira nti ticket zigenda kubeera nga ziva ku mulyango olw'okwewala ababbi. Muwulira baganda bange twandizibawadde n'embeera nazeeyo naye abafere bangi, so mbadde nsaba munzikirize tiketi tugenda kubeebwa olunaku the day before ne ku mulyango kwennyini. Mutukkirize tukole ekyo olw'okwewala abafere. Bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala. I cannot thank you enough. Okay, thank you so much. Of course, sijja bayita ono linnya lyabayita bakama bange bano bakwase omuganda waffe ekiraga nti bamuwadde entambula zino. So I'm taking this opportunity to call you hand over the key. okay, thank you so much. Of course, abatayagala FlexPay, obanga olina line ya MTN oba Airtel, when you get star 29 hash, or selecting tickets, ogambe bula ticketi, tebayita buy ticketi, otekemu ticketi mekazo oyagala okukula, obeemu oba bbiri, confirming ne piniyo. Nenda kaddamu bwe nti bw'obanga oyagala tiketi wonawona gy'oli ng'oyagala gigula in advance odayilinga star 291 hash. Bw'omala okudayilinga ekyo ky'omu akadde katono nnyo, bw'omala okudayilinga ekyo ejja kuleetera options ogambe nti tickets, kuliko option ya tickets. Bw'oselectinga tickets ojja kuteekamu akagambo Kenzo, ejja kudropingira tickets za Kenzo zonna ziriko za njawulo nnyingi nnyo. Kuliko VIP, kuliko ordinary. Olondako ky'oyagala, bw'omala okulondako ky'oyagala n'oteekamu ennamba ya tickets z'oyagala okugula. Bw'omala okuteekamu ennamba ya tickets z'oyagala okugula, awo MTN oba Airtel ajja kukuleetera kapini bw'oteeka ku confirminga ticket yagala gigula. Wonna kimala tujja kuweereza FlexPay ejja kuweereza ka ticket ko mu SMS. SMS ezo mbadde nsaba nnyo tuzitereke kubanga akanamba kekakaki bonna tukakugeeti kekajja okukkiriza okuyingira. Akanamba tekagabanwa. Thank you so much for listening. And this is just a translation in English. In order to buy a ticket at your own convenience, dial star 291 hash.
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo